Ebbaluwa yange eri President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Katongole nga 9 May 2023. Owekitiibwa President jjajjaffe era mukoddomi wange nkulamusizza nnyo mu linnya lya Kristo Yesu ne mu mwoyo gw'abajjajjange bonna abaagwa mu lutalo olwaggulira gavumenti eno gy'okulembera. Nze Maseruka Stephen Kinywa ky'Amaggwa omuzira mu bazira munnaluweero ow'ensonga muzzukulu w'olutalo. Owekitiibwa President nkwebaza nnyo olwa byonna by'osobodde okukola okuva lwanunula eggwanga lino mu January wa 1986. President, buli lwe ntuula neegomba nnyo ebirowoozo gavumenti yo bye yajja nabyo mu 1984 era ne nkutenda obuyiiya n'obugezi bye watuuma 10 points program, omwali enfuga egoberera amateeka, ebyokwerinda by'eggwanga ebyannamaddala, okuzzaawo obumu mu bantu obwali butabanguddwa n'okulwanyisa engeri zonna ez'obusosoze mu mawanga, okukuuma ekitiibwa ky'amenfuga gaffe ng'eggwanga, okutumbula ebyenfuna ebyetengeredde ebiyimirizaawo eggwanga lyaffe, okwongera omutindo ku bintu ebigasiza abantu awamu ko n'okuzzaawo ebyo ebyali byonooneddwa gamba ng'amalwaliro, amasomero n'ebirala, okumalawo obuli bw'enguzi, obukenuzi n'okukozesa obubi obuyinza, okwongera ku nkolagana yaffe n'amawanga amalala n'ensonga endala. Owekitiibwa, nga nsinziira mu mirandira mu ensibuka, nkwebaza nnyo okuzzaawo obukulembeze obw'ensikirano bwe wajja mu buyinza, muno nga mwemugwa n'obwakabaka bwa Buganda mwenva. Newankubadde waliwo okusoomoozebwa mu bukulembeze bw'ensikirano obumu mu ggwanga, naye mukama wange era jjajjaffe mpulira muli okukkiriza nti Katonda agenda kutubeera busobole okugonjoolwa. President, obukulembeze obw'ensikirano mpagi nkulu nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga, anti buli kitundu kisobolera ddala okuluŋŋamya abantu baakyo mu bintu bingi ebiyinza okuyambako gavumenti eya wakati, gamba ng'okukuuma olulimi n'obuwangwa, ekyongera okutumbula ku nzirukanya y'emirimu n'empuliziganya mu kitundu ekyo, okusomesa abaana empisa ez'obuntu okusinziira buli omu gy'afubutuka, ekisobolera ddala okukendeeza ku butabanguko mu maka obusukkiridde ennyo ennaku zino. Buli kitundu kisobola okuba n'omutemwa n'obuvunaanyizibwa ku by'obugagga ebisangibwayo ekisobolera ddala okuyambako gavumenti eya wakati, abantu b'omu bitundu ebyo okwekulaakulanyizaayo gavumenti n'ebasanga busanze kubakwatizaako we balemereddwa. Naye mukama wange, nze ndabanga entamu bweyitirira obuzito ng'ate etudde ku ssiga limu, bwe litamenyeka emmere eyinza okukona. Jjajja, nkimanyi olabika omwenyamwenya, ogamba akazzukulu kano tekabanga kagamba kwogera ku federo. Tolimbye jjajja, osomye obwongo bwange, kituufu obukadde magezi. Owekitiibwa President, era ng'omukulembeze ow'oku ntikko, njagadde okakase lwaki omuzzukulu Maseruka ow'eruweero nkuwandiikidde. Okusooka byonna, nkwebaza olw'ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa mu Luweero Triangle gye nfubutuka eyakosebwa ennyo olutalo olwakuleeta mu buyinza. Naye era mukama wange, kkiriza nkuloopere nti okusinziira ku musaayi gw'abajjajjaffe ogwayiika oludda olwo, Luweero yandibadde ya nkizo nnyo era n'etunulwamu mu ngeri esingako awo. Weewaawo tewali muwendo gwa nsimbi gusobola kusasulira musaayi, naye mu bwetowaze, mu mukwano n'obuwembeefu obw'ekitalo, jjajja, nkusaba okozesa obuyinza bw'olina onsangula amaziga. Ebintu bingi byentunulako ne nakuwala, amaziga ne gakulukuta mu mmeeme yange, nga nsuba nnyo jjajja oli owa 1989 owa 1990 eyagabiranga ku bazzukulu ebigagu n'abanyumiza obuboozi obubazzaamu essuubi n'obugero, kw'ossa n'okukaayukira oyo yenna eyagezangako okudibaga eddembe lyabwe.
pulezidenti nkusaba onsangula amaziga, nkusaba okozesa obuyinza bw'olina olagire abaana ba Uganda bonna okwetooloola Uganda yonna abaasibwa olw'ebyobufuzi bateebwe bunnambiro. N'obwetowaze nkusaba abalina emisango batwalibwe mu mbuga z'amateeka, ate abo abatalina baddeeka balabirire abantu baabwe. Mu mukwano ogw'ekitalo nkusaba okozesa obuyinza bw'olina okome ku basajja bo balekeraawo okutulugunya oludda oluvuganya gavumenti nga lugenze mu bantu okukola emirimu n'okuweereza abantu nga bayimirira mu ddembe ery'abaweebwa ssemateeka. Ffenna atukulembera. Jjajja, omanyiddwa nga Ssaabalwanyi, lwaki basajja bo bakunafuya ne babonyaabonya abantu abatalina wadde kasaale? Kiraga maanyi oba butiitiizi? Nze muzzukulu wo nali muzaale nga referandamu y'enfuga ey'ebibiina ogissaako omukono mu 2005 ng'omuntu akkirizibwa okuwagira ekibiina kyonna ky'ayagala. Awo wensabira omuze gw'abafuula abatabawagira abalabe abasaana okukubwa amasasi ne tiyagaasi gusalirwe amagezi, ebyafaayo byo jjajja bigende nga bitukudde. Ettemu erisukkiridde naddala okuttibwa n'amasasi ng'omuntu talwadde nalyo linneeraliikiriza nnyo ne neewuunaganya nti eggwanga lyange litebenkedde erikulemberwa Ssaabalwanyi. Ensonga eyo nsuubira naawe ogigoberera era nkwebaza nga sikulimbye yeewanisizza abazzukulu bangi emitima ekirina okunogerwa eddagala, kuba mukama wange omufuzi tafuga miti afuga bantu, ate n'eggwanga likulaakulanyizibwa bantu. Ensonga nnyingi ze nandyagadde nkubuulire ng'omuzzukulu ate era nga mukoddomi wange katongole omuzira nte, naye nzikiriza nkomaawo ndiweereza ebbaluwa endala Mukama ng'akyambedde. Mukama akukuume ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze omuzira mu bazira Maseruka Stephen Kinywa ky'Amaggwa, munnaluweero ow'ensonga, muzzukulu w'olutalo.